atenderezebwe nga agulumizibwe nga awebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abweza Bwakabaka Kinene ne Maama Nabinene. Twongera okubagezaako abantu abakatuliki mwenna mu nsi yonna okuviibwako Paapa. Kibi nnyo omukulembeze w'enzikiriza ey'abakatuliki oba ey'abakristu bassebo ne banyabo nange ng'omukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona w'amawanga g'abaddugavu Atano mwana nyongera okubagiza. Paapa ono tumuyigirako ebintu bingi. Papa Francis ekisooka abadde Paapa w'abanaku ng'ayagala nnyo abantu abanaku. Bw'otunuulira mu famire gye yava mu byafaayo yava mu famire y'abanaku era n'abeera ng'ayagala nnyo abantu abanaku. Ekyokubiri oyinza okwetegereza nti ye Paapa yekka avuddeyo ng'ayoleka obubonero nti abantu bonna bava mu kkala nzirugavu. Bwe yanywegera pulezidenti wa South Sudan Salva Kiir n'omukyala n'anywegera ku ngatto zaabwe, omukyala n'amunywegera ku ngalo. Kyamulaga nti abadde Paapa atali musosoze, abadde Paapa alwanirira ensi era nga bw'olaba bwe yakyalako mu nsi ezirina entalo. Kale nno mu kulambula Uganda twasobola okumwetegereza ng'abantu bonna abamutegeka abadde Paapa ayagala enkyukakyuka. Ekyo oyinza kirabirawa nti yatambula n'agenda mu nsi ya Canada ne yeetondera bannansi ba Canada okubajja ku buwangwa bwabwe. Kakati bassebo ne banyabo era bw'otunuulira nti mu bukulembeze bwonna abadde mwetowaze nkootinga eddoboozi ly'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yabadde amwogerako yagaa nti bwe yamusisinkana n'amukwata mu ngalo ate ye yalaba nga Katikkiro wa kitiibwa ate okusinga ye Paapa abadde teyegulumiza. Kano kalowoozo eri abakulembeze b'amadiini gonna n'abakulembeze mu buli sekita mwoli waalibadde teweegulumiza kubanga okusinga okulembera muntu wa wansi. Omuntu wa wansi yasinga okumanya eddiini, yasinga okumanya ebyobufuzi, yasinga okumanya. Mbasaba abantu ba wansi mubawe ekitiibwa nga tulabira ku Paapa oyo. Ekyokubiri njagala genda kukulonda obukulembeze bannansi abaddugavu abali mu mawanga ga Africa, amawanga g'abaddugavu. Nkakasa bulungi nti abantu bonna abakkiririza mu ddiini ey'obukatuliki baali agadde okulaba ku Paapa omuddugavu. Bapaapa bali 266 abakakulembera obwa Paapa temuli muddugavu n'ogu. Akabonero akalaga nti enzikiriza eyo si yaffe, naye mu kabonero akakasa nti enzikiriza eyo yaffe twali agadde okulaba ku Paapa omuddugavu nga bw'olaba Pulezidenti Obama bwe yavaayo n'akulembera Amerika kyakkakkanya abaddugavu okutegeera nti ensi bonna yaabwe. Kati eddiini eno bw'ebanga yonna yaffe era nga buwangwa bwaffe kansuubire ku mulundi guno bagenda kulonda ku Paapa omuddugavu kubanga be baalangiridde abasuubirwa era nalabye mu Paapa omuddugavu. Nsabira ababakkiririza mu nzikiriza eyo okulabira nti nabo basobola okulaba ku Paapa omuddugavu twongere okuteekawo obwenkanya mu nzikiriza. Nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa sisobodde